Doza ali mukunza nyesanga bulijjo bwakola ki bwanza nyesa kati atono wankubide nanga amawuli ogafunye godi yankubide tuna muganda waffe godi ali mukyalo naye agafunye nakubeno ngamba ogafunye de wafudde ngamba kati omutima ne guntyemuka de wafudde nanga baby de wafudde kati dokita wankubide ono sewamu nangamba baby de wafudde nangamba ne bamutadde ku patrol bamutwala mu mochare kati nze ne ngamba anemfata boda nentandika goba gye bayita ati kuva kyengera nga nzijango bano nenzo tuuka wano nga bamuyingiza munda nembaga banegwa muyingiza munda muganda wange jagala kulabo bayiye gwe bangambye kamusajja tabadde mbi namunzigirayo nenzo kwetegeza nga deo yafo aka mumotoka abadde munane mumotoka abadde mu yeka abadde adda waka abadde adda waka ku sawa 12 awo kubanga nze ono nzemu nenjogana ono gaya akubidde nangamba nti afudde ku sawa 11 12 awo mumotoka ya Mutonede naye navaamu mu motoka nga yeewalula kubanga tetafidde munda mu motoka avuddemu nga yeewalula n'agamba badde awo eno njiwonye ntya akati badde nga bogange ejo mani yabadde yeegumya kati ate ne balaba nga asirise takyakola ki ayogedde n'okwogera n'agamba bali awo eno njiwonye ntya bannange kubanga agudde mu sino track ne mukuba face to face. Okay. Wasembadde okubeerako n'omugenzi oyo nga tanafa mazenga wiki namba nga siri naye naye ate maze ennaku 2 nga twogedde naye nga twogeredde ebbanga ddene ku ssemu kubanga nze nina ebivulu naade nategese yamubende nekasanga kati nga namugambye anyimbireko nga ennaku zino takyagala nnyo okuyimba nga wakwegayirira nemugamba muganda wange gwe sikusaba kulagira kati netandika okunyumya kanangamba omani ndi busy nemugamba oli busy kinagamba nina plan nina abayinjiniya tuli mu kupulaninga Entana yange bweneeba nzo planninga Entana yo njagala konze kati muli mu kwetala mutuula bufofofo nga tuli mu lwali nagamba yene kati kyava yogera nga yogeza mayagamba ne sebo ndi mu byaddala nemugamba wayi tongamba bya kisiru byo naawe nangamba nze nkubulya ndi mbyadde ate sagala kola Entana yegenda kubeerawo njagala kola Entana ngegenda kukolerawo nemugana ego otegeera bulungi byo ngamba oba totegeera nemujjako kati amanyi wemba nyize kati nanzizaako kati byanzizaako nangamba kebera ku simu yo bajjajja basimye nkuweyo emitwalo 5 ngenzo kera kusimu nga kwezi nemuga kati awo tonyumye netwogere ku bya bivulu byange nangamba kati ngenda kuyimbirako ebivulu bibi nebye ngendo ekirungi wabikoze waffe ngenda biyimba nga nsiibula abantu njagala buli mwaka nyimbe ng'ekivulu kitya kimu sigenda kuddamu kuyimba ndongo yamwe ya kyalo ku kyalo nemugamba kiri okenze kasoba ngo no nyimbidde ani oli anakweteranga sente oleme kuyimba kane tukoma tubeera mu byalwali nagamba omwana gwe atuma amanya akuze ensejjere toyagala mulaba naye nemugamba nange wange kabuuza mani yatuuma abange nange nentuuma ababe kane tubeerawo mu byolwali bwe twakomye esimu ezzeemu okunkubirwa abangambadde wafudde so tugambe nti abadde yesimidde Entana ye abadde tannagisimanga ngambwe ayina bayinjiniya kati nga wabeera mu lwalo manidde wabeera mu bintu biri ebyolwali kale nga nze mani byalimu kumbe Katonda ndowooza abadde yayita ddaddeewo nga nze simanyi kubanga bwe nayogedde mbyogeddemu ne mukyala we maama w'abaana aŋŋambye nange yabiŋŋamba ani yamugambye bwe njogedde ne madamu ne mugamba owaayi nze dewo abadde yaŋŋamba n'eby'Entana naŋŋamba nange abadde yabiŋŋamba munayagala funa bayinjiniya bamukolere Entana ye kakati dewo ate kubanga Katonda abadde yatwaladde obulamu bwe naye nga ye waali kati enteekateeka eno abadde member wa federation Eddie Kenzo amawulire agafunye Eddie Kenzo nva kwogera naye era nansindikira omubaka yono ne naye njogedde naye physically oli president wange ate twogera nansindikira omubaka yono kyensembeyo mugamba nga mbuzo mugenda kukola mutya kati nga mugamba tugenda ffe nga family twagala mutwalawa mu kyalo naŋŋamba kanjogere wano ne National Theatre nayogera naye nanzirira naŋŋamba tugenda ku National Theatre sawa 12 era ono namunsindikira yakonfaminze omukulu Don ogamba oti sirina bwe ŋŋamba kubanga bitalo byereere ebigambo bwe byampeddeko dda banze mbadde na ku TV nga nina TV gyendi mu kulaba omwana n'ayisaawo akagundi wansi gwe guno oyitawo wansi scroll ne ŋŋamba yi hano TV batandise okulaga ebyekifere kyenva nzija mu gurupu yaffe ya federation ninzola nga omwana ateekayo ekifaananyi nti rest in peace baby Deo kati awo twogere ne president naŋŋamba wandibadde otuuka ku mochale tulabe ekiddako naye nkuba mu kyalo waliwo gwe bayita selector Magi era omwami ono amumanyi selector Magi yaŋŋambye kwatagana n'abudunyukunya
nenzija wano confirming ne president era president akonfaminze president Eddie Kenzo akonfaminze baby day agenda ku National Theatre ku ssaawa 12 ez'akawungeezi era mwenna tubayita bannaye baganda bange mwenna abayimbi mwenna n'emikwano gye tukungubagire baby day tumusiibule kuba kati yene essaawa yeesembayo era Eddie Kenzo president ansindise n'obubaka nti mwenna mwetaagibwa mujje tubeere nga tusiibula muganda waffe. So baganda bange ebigambo bitini olw'ensonga tuli mu byannaku naye nga federation tukungubagira wamu ne bafaani ba baby day wamu ne baganda bene family. Ng'osemba ddi okwogera naye nera mwayogera ku ki? Nasembayo okumulaba ku jam session gye tusembyeyo okubeera nayo ku federation era ya performinga na bulungi nnyo nga omusajja ono akyalina energy bw'ati nzizeemu okuwulira amawulire ga baby day nga mugenzi. Yes sir. Okay. Master Key. Mukulu kitale kya mukwano gwo mutawaana muganda wange. Omugenzi ki omwogerako? Omugenzi kye mwogerako sijja kulimba kubanga muganda wange sina kyenyinza kwogera ku baby day kuba yabadde muganda wange ddala kuba we mbadde musanga wonna abadde atusembeza busembeza wadde wakuba wadde oli waggulu wadde okyali wansi naye nga akwadivise n'agamba musajja bw'oba tonaba kutuuka waggulu kola ki bumiikiriza buli kimu kijja kubeera kiriya yabadde muganda waffe muganda wange sina bye mwogerako tewali nze nga master kuba nandibadde ngamba baby day yansanga ku jam station nankuba omugere yansanga wano nangamba vayo nze nsooka okulimba no sina kye mwogerako kikyamu baby day mukama muwulize manje obulamu bw'omugenzi osobola bunnyonnyola otya nga tuggyeko olugendo lwa music mu buntu abadde musajja ki? Abadde musajja mutetenkanya kyensobola okugamba Deo talina mulimu gwatakoze mu ggwanga muno kyensobola okukubuulira Deo komanyi nti Deo yatandika wa boda nayimba n'akayimba akagamba tebalina musango aba boda nayingira endongo Deo yaliko omuzimbi Deo azze yeepanga kubanga nze nave mubende nga ate njagala kuyimba na Deo ne tutuuka wano ne tutandikirawo endongo ne tugikuba ne tugiteeka we twagala kakati byensobola okwogera ku Deo ng'omuntu abadde musajja mumalirivu nga abaana atandika ekintu aŋŋamba ŋŋenda kitandika nze Deo bwe yali atandika ebintu ebyabaddemu ebyabasawo abaganda nze yaŋŋamba naŋŋamba bulo abantu bano tebakyatuwa ssente mu ndongo konze ate waki naŋŋamba buladi nagezezza konzi wagezesezza otya nagamba nefudde alina ebizibu ebingi nina abawagizi bangi nenteekayo positi neŋŋamba bannange omuntu asobola okumpayo emitwalo 15 agimpe bagenda kungoba mu nju nyongereko aga Katonda mu ggulu bampaddeyo omutwalo gumu ate bagunsuubizza konze nemaga naye olaba biri sitayiro yange gyenkoba ey'ekinamba biki nendaba abantu nti we nagambye abantu musobola okukulagula nakafuna $2 million naye akakitegeeza abantu tebanjagala mu kuyimba banjagala nnyo wano kuba waliwo nafunye ebizibu tebanyambye ate we nabage munsobola obbayamba nange sente kati nfuna kati gwaba gwe ndagewa ne mugamba Deo nze weesalirawo oli musajja mukulu bw'oba oyagala kubeera mu bya kisawo Katonda ayinza okuba nga yakuwa amaanyi ago nze sikola ki sigalina kwibiira musawo sawula Deo n'ayingira mu bintu ebyo Deo ng'agambye nti njagala kukola kino nga ne woba omuyimirizza Deo yatambula n'agenda paka Tanzania nga nkubya nanga kati ndi mu nsozi zeeno nakoma nanga kati nafunye ate amaanyi amalala nzirwa kuba ntibadde balugana atambulira ku peesa emu naye nga ye akolabira naye nga nkola buki naye nga waba alina kyakoze alina okuŋŋamba naddala nga kimwongeddeko bino ebimunyiza atera okwekweka nankubira nga abimaze ne waba alina kyakoze nga kimwongeddeko ng'alina okumpita naŋŋamba nsanga wano nawe wabadde akusawulamuko. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 07528771515